Obudde bugenze okuvako eddiba nga ab'ebyokwerinda batandise dda ogwabwe ku nkulungo esangibwa ku Northern Bypass ku ludda Naalya. Wano babadde tebakkiriza babidduka kudda e Namugongo. Mu masanganzira agasangibwa ekyali Wajjala, amagye gabadde gasimbyewo emmotoka zaago okwetegereza buli abadde adda e Namugongo. Oluguudo oludda e Namugongo okuva ekyali Wajjala lubadde lwawuddwamu emirundi ebiri ng'abantu ba bulijjo balina oludda kwe bayita ate nga n'abakungu nabo balina kwe bayita. Era emmotoka z'abakungu bwedda ziwerekerwa abasirikale ate ng'abalala baziddukirako ebbali okunyweza ebyokwerinda byabwe. Eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga n'abakungu erya SFC lye likulembeddemu ebyokwerinda bya leero era nga n'omuduumizi waalyo Don Nabasa ng'ali wamu n'amyuka omuduumizi wa poliisi Muzeeyi Sabiti balawunye ebifo eby'enjawulo. Abasirikale bangi balabiddwako nga bambalidde emigemerawala. Kyokka ebyokwerinda tebibaddeko magye gokka, poliisi n'abamakomera tebalutumiddwa mwana nga kw'otadde ne bakanyama abeegattira mu kibiina ki Uganda Council of Bouncers Association, bano nga bagamba babadde bayambako poliisi ku mirimu gyayo. Tutera okufuna abayaaye ababbi bano banyakula busimu bankola biki ate ngeri bukoba gye bali ba bouncers nga balina ku nnyama bazze wano okuyamba okugyawo embeera eyo. Bouncer bw'aba waali nga atuyambako kuuma abantu in line naddala nti crowds nene nnyo si kintu kibi. Mu kaweefube okunyweza ebyokwerinda ennyonyi ya poliisi erabiddwako ng'erawuna obwengula. Kamera z'oku nguudo ezaasimbibwa mu kitundu kino kye kimu ku bibadde bikozesebwa ab'ebyokwerinda okulaba nga biba gguluggulu. Waliwo n'ezo ezibadde ku mmotoka waggulu okuketta ebigenda mu maaso. N'emmotoka y'abasirikale abadde balina ebitangaaza nayo tebuzeewo. Nga bwe bagamba nti ku mbaga tekubula musiiwuufu, waliwo poliisi beetebereza okuba n'engalo empanvu abalabiddwako kabangaliza poliisi so nga abalala babadde mu mmotoka eyakazibwako buli wendi nkusiba. Buli obwedda ayingira mu biggwa by'abajulizi ng'asooka kwazibwa. Wabula ebyokwerinda byokka si bye biteereddwako omulaka n'ebyobulamu nabyo binywezeddwa obwedda buli ayingira mu kiggwa nga bamufuuyira sabbuuni ayoza mu ngalo ate abalala obwedda bapimibwa okulaba embeera yaabwe bw'eyimiridde. Olw'obungi bw'abantu ababeera e Namugongo kiba kizibu okubulawo abo abafunye enkenyera. Bwe batyo abasikawutu babaddewo okusitula abazirise n'abo abeetaaga obuyambi obusooka oba first aid. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Luku Esigire aliko byatubuulidde. Tukutteyo okuva olunaku olw'eggulo bantu 11. Enamba eyo eyinza okweyongera engeri abantu gye banaaba badde ewaka naye nga bwe tugenza otuukira ku ssaawa zino nga 11 bokka be twakakwatayo. Ono agamba nti poliisi ekyatubidde n'abaana 9 abakyabuliddwako bazadde baabwe. Bamusanvu ku bo baweereddwa bamaama baabwe nabo bonna abali responsible okuba nti babalabirira. Okusinziira ku byokwerinda omwaka guno basobodde okukwata emisango 35 gyokka, kyokka omwaka oguwedde bawandiisa emisango 66 nga kitegeeza nti omwaka guno ebyokwerinda bibadde binywevu okusingako bwe gwali. Kankutwala wamu nange Ivan Kimuli Kigozi akulage engeri abantu gye banyumiddwamu Namugongo olwaleero.